Olunaku lwa leero bannabyabufuzi abaagala okwewandiisa ku kifo kya mmeeya ne bakansala ba munisipaali y'e Mityana babukeereza nkokola okugenda okwewandiisa. Yadde nga akakiiko k'ebyokulonda kaagana bannabyabufuzi okugenda mu bifo ewewandiisibwa n'abawagizi baabwe basukka mu 3, abamu ku babadde bagenda okwewandiisa e Mityana ebiragiro bino oyinza okugamba nti babizimudde, anti balabiddwako nga batuuka mu kifo bawandiisiza n'oluseregende lw'abawagizi. Ono ab'akakiiko k'ebyokulonda e Mityana bamulagidde okudda gy'ava olw'okuziimula ebiragiro bino. Kyokka ono yeewozezzaako ng'abantu bamwegasseeko obwegassi mu kkubo gy'ayise mbwe era baganye okuyingira munda ne bakoma wabweru. Aye abantu babadde bebazzi nange olw'okuba babadde tebaagala ntambule nzekka kuba mbadde sinza kujja nga sirina amaanyi g'abantu. Nze n'amaanyi g'abantu kuba benza okiikirira nasazeewo ne mbagala bakome wali era baziire. Mubaliza okwewandiisa ku kifo ky'obwammeeya wa munisipaali y'e Mityana mwe mubadde Julius Ssempala ng'ono atambuza buveera. Ssempala agamba nti ekimwaliriza okuvaayo okwesimbawo ku kifo kino y'embeera gy'erabamu ekitundu ky'ekibuga Mityana gye kitambuzibwamu. Naddala kasasiro ng'onaza n'enteekateeka gy'agamba nti y'ennuŋŋamu ey'okumufuula olufumo. Nalaba nga waliwo obwetaavu bwe tulina kasasiro nga tuzimbyeko akayumba tutenda obutonde nga bulinyirirwa nnyo. So ne njagala nzije nnwanirira obutonde bw'ensi n'okulaba nga kasasiro tumusalira amagezi. Abalala abazze okwewandiisa olunaku olwaleero be bakiise ku munisipaali y'e Mityana. Bano batubulidde nga bwe balina enteekateeka ennungamu mu buweereza bwe bagenda okutuusa eri bannamityana. Tulina abantu bangi abanyigirizibwa ku bbendobendo ly'ennyanja awo. Tulina enguudo zaffe ezimu tezinnakolebwa ezimu zikoleddwako naye njagala ntusitule eddoboozi litwale ku munisipalite tulabe nga ensonga zaffe ez'ennamu zikolebwako. Munisipalite luli mbadde ku divisioni nga ndaba waliwo emiwaatwa minene nnyo kulaba nga ekitundu kyange kirina ebikiremeddwa okukisakira okuva ku munisipalite. Era ngenda kubanga nkiikirira omuluka gw'e Kattakala ku Mityana munisipalite. Nina essanyu lingi nnyo bannange era abawagizi bange mwenna mbasuubiza nti tugenda kukola omuluka gwaffe gugenda kwakaayakana awamu n'ekibuga Mityana. Kati tugenda okuteekawo enkola ey'okulabika nga tukyusa ekitundu kyaffe. Mukimanyi bulungi nnyo kibadde tekikyategerekeka tekikyafaananika. Akulira akakiiko k'ebyokulonda e Mityana Charles Rebero alabudde bannabyabufuzi okugondera amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda mu kifo ky'okukola bo bye baagala. This is not campaign period. Even campaign period zina mitendera gye zigendamu si bivula okusasamaza tawuni kujja kubikira ku nomination center. Tukya maintaining that nomination center twagalamu abantu batono. Embeera y'emu yerabikidde mu kibuga Masaka. Abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo bwe beekuluumuludde okutuuka awawandiisibwa basobole okusunsulibwa. Tusimbudde okusigula emiti gyonna egiyimiridde mu kkubo. Tusimbudde okugyawo bbaasi eziri mu kufiira mu kkubo. Ffe aba ambuleera. Tufunye mmeeya omulamu, mmeeya ali exposed, mmeeya atambuddeko, mmeeya amanyi ekyokukola. So muteredde nyendo mukungwe mufuusa abeesiimi ba Uganda. Sigamba nti nnoonya bitiibwa, sigamba nti nnoonya byakufuna, naye ndowooza nti ng'omuntu olw'obukugu n'obutendeke bwe nina kyesobola okugattako mu kuzimba ekibuga kyaffe Masaka. Okuva wiiki ewedde abeesimbyewo mu Masaka babadde bemulugunya ku Registrar Francis Kibuuka abadde talabikako nga bamulumiriza nti yali yadduka ne stamp era nga ne bakansala abamu ku mutendera gw'olukiiko lw'ekibuga tebeewandiisa. Kati olwaleero abannupu abeesimbyewo bonna beeyiye ku kitebe ky'essaza ly'e Masaka okwewandiisa nga bamu empapula zaabwe tezikubangako stampu. Era Registrar Francis Kibuuka aze mu kimpukumpuku n'ekisawo omubadde stampu ng'onalabiddwako ku ssaawa esembayo ng'ateeka stampu ku mpapula za Ronald Kasekende eyeesimbyewo okuvuganya ku kifo kya mmeeya wa divisioni ya Nnyendo Mukungwe. Essanyu lingi era neebaza Katonda nti bakandidenti bange bonna basobodde okunominatinga nabo bonna abaali balina okutya nti tebafunye stampu. Bonna lisiti gye nali nninze yasobola okukuluma nensobola okubakulirako stampu. Kino kisanyudde abeesimbyewo naddala bakansala ne bakuba emizira ku buli muntu abadde akakasibwa era nga bano bakasiddwa omukungu w'akakiiko k'ebyokulonda e Masaka Ahmed Nadduli Mussi. Abeewandiisizza okuvuganya mubaddemu aba NRM, NUP,
wamu ne Democratic Party oba DP. Enira waliwo n'abamiwa kadi ya kibiina kino naye nga bakitegeezezza nga bali abamativu n'ensala y'ekibiina era ne basaba bannaabwe abali mu lubulwe lumu okukola nga bo. Nabadde nesimbyewo ku mutwa gwange gwa Kimaanya naye kaadi sansibudde kugifuna bagiwadde munnange era ndi mu mativu bagiwadde ajja kutuwanguza era ajja kudda emabega w'olutambuliro. Ye Busia abesimbyewo basatu be basunsuddwa ku kifo kya mmeeya wa munisipaali eno. Ku bano kuliko Sadiq Amin Agele ngono wa FDC, Muhammad Id Jibachi owa NUP ne Aisha Kalombo ng'onazze ku bwa Namunigina. Bano nabo baweera okukola obutaweera okuweereza bannabusiya. Gamba nti kati nge tumaze okwewandiisa batunule mu muntu omutuufu asobole okulankulanya Busia municipality. Ovuddewo olw'obusobozi bwe nnina nti ni muntu akolera abantu, ni muntu ayagala ekitundu kyange okukulaakulana, wamu n'okuba nti Busia tugitwala mu maaso. Ebyo bye nali simaliriza nteekeddwa okubimaliriza. N'abesimbyewo ku kifo ky'obwa kansala kubaddeko Resten Namakwa, Susan Wandera n'abalala. Bano nabo basuubiza nsi na ggulu. Ssebo ne bannyabo abantu abali ku obulemu okwewandiisa nkumaze. Okwewandiisa nkumaze. Omupiira ogusigaire guli muli. Ne Kamuli nayo abantu basatu be basunsuddwa okuvuganya ku kifo kya mmeeya wa munisipaali eno. Ku bano kwe kuli abadde ku kifo kino David Oswaya Musasizi ng'onazze ku bwa Namunigina, Twahiye Waiswa owa NUP ne Fred Balinango owa NRM.